Ale ebintu birabika biri serious ababadde balooza nti byakusaagamuuko byeyongedde okuba muzeeyi jangu tubeere wansoka tumalirize kino eno bannayuganda bategeere ddala nti ensonga ya Mukunja oli otya mutaayi tukedde wa leero tukedde ku poloti ya King Sheebah ebintu birabika biri serious n'okusinga naffe twabadde tulowooza muganda wange. Congratulations King Sheebah. Okuzimba kulabika ne wiiki eno kugenda kutandika. Kiyanga nene Mukunja odduka ki? Akumenye waka. Ekitiibwa kiba kya Mukama. No Mukama bw'aba aguliddewo omuntu oluggi n'agamba nti tandika. Nze nange nadde sibisuubira. King Sheebah pulaani y'ennyumba ye bweti ku sofa. Ennyumba gy'agenda ozimba egenda kuba efaanana bweti. Mu bufunze King Sheebah mansion. Sente mugenda zibba wa Mukunja. Anti kakati bino ebintu tutya biti King Sheebah mukozi muyimbi ate alina omukisa gwe Katonda gwe yamuwa gwe gwotasobola mujjako nange gwe sobola kola ki kumujjako. So n'olw'ensonga eyo nze nabadde ndowooza ng'era mikwano gyange abandaba nabo basobola baba balina endowooza nga nange gye mbadde nayo nga manyi bw'omala okugula poloti yo kewedde nze era nali manyi ke tumaze okugula poloti nga nze njala tutandikirewo okuzimba kyonna kye twagala twagenze ogira nga batugamba nedda ebintu bitambulira mu mitendera basooka ne bakuba pulaani y'ekizimbe poloti ne bagikubira pulaani bwe bamala ogikubira pulaani ne bagiapprovinga si gwe byakeera ku makya n'ogamba nze njagalawo kino naye Bukunja gyebiri ebyo oba Bukunja ewaffe anti nze sizimbangako Mukunja teyaddewo okukyalo twalaba zimbanga buyumba bwa nkoko n'obuyumba bw'omukyalo n'okimanyi mu tawuni n'ak'enkoko kasooka ka approving anti mbadde ate era sikimanyi nga nze manyi kati nga ogula poloti ani yatu approving ogigula no one naye mune batugambye okuzimba batu approvinga n'olw'ensonga eyo natanduludde ku bigere ne tukwatagana kampuni gye ngendo bategeeza akaddeko nanga bamaze otugamba emiwendo n'ebisale ebigenda okozesebwa era batuwadde omukugu architectural simaye bamuyita muzaalewo omulamu tatera kusamirwa muzeeyi nkulamusizza nange mukulu naye kamasiki ako banakulira bulungi masiki togifaako architectural omukubi wa pulaani y'ebizimbe kabyeyogerera Mukunja taata amannya go amanya soko ogeso kale omulimu gwokola baguyita bade omulimu gwenkola gwa kuba pulaani mu luzungu tukitwale mu Luganda kuba oyogera Luganda eriyo bana baagala okutaggulula ku ndowooza tukabawenga bonus babeerawo nga bakamanyi nti nkesi baba bakimbuuziza mu luzungu nkyogera nti goyogera kuba pulaani muzeeyi aleka waswagamuuko muzeeyi kale tunnyonnyola enteekateeka egenda mu maaso wanene akulaba yandiyagadde egitegeegenda mu maaso kati kapuloti tukalabye ne tutwala ebipimo byako ekiddako kyakitwala mu ofiisi abakugu batandika ogikolako bakole design eri abalala obaggukenye eri abalala gweokuba ebipimo n'obifuna n'ogenda okusinziira ku kizimba omukulu kyayagala kikutwalira bbanga nga kyo kimalirize ekyebbanga sooka okiveeko ebeera design bakiyita brainstorming osooka kulowooza nodde ebyo byoyogera neno nga ndaba ekifaananyi wakifunyedde okulowooza ekifaananyi okifuna naye osooka kulowooza nomanya kiri omwene nyina kuba sayizi bweki nenya kuba sayizi bweki view yeeno n'ebigenda bwe bityo terina kutunula eno kino kigenda kubeera wano ebisoto buba buvi eno nedda Mukunja kitwala ki okuleeta abaami bano bwe bati nakitunuddemu mu kulowooza kwange okwangu kuba ninayo n'emikwano gyange abavubuka bannange nga baŋŋamba era bankubidde nga Mukunja nange nzimba totuyisaako akalimu abeeyiiya nange ŋŋambaagaliza naye ate we natunuddemu olw'okuba nti tugenda zimba nju ya muyimbi King Sheebah nenfunamu okulowooza nti kyandinyumye ne tukozesa kampuni si kyangu okukeera ku makya nti ogenda kunoonya gundi ngenda noonya soda ngenda noonya hanizi ngenda noonya ani mwegobe omukubira obusimu nga takwata naye ate kampuni biba bintu byanjawulomuko nti premises zibaawo office zibaawo omanya bintu biba bya kikugumuuko then ate otunulira n'ekyafulumye nti agenda zimba
gye tugenda oyita King Sheebah Mansion kalina kuba ekibalo kyaffe ekigendererwa kiri bwe kiti nti kati kale sebo naawe gyebaleko taata ye taata otunda bloka kale taata katujjeeyo tujje taata tuzikebereko kale taata amiina naye ate King Sheebah yalina okujjula mu za bloka ze sife obadde okyalugamba kyebadde kyetaagisa omuyimbi omuzimbire ki kalina omuyimbi agenda kusula mu mansion liri lyolengera wansi ekirungi omukubi wa plan architecture atutegeezezza nti egenda kutunula wansi eri ku chorus kati ekigendererwa kiba nti ow'ebizigo ne waaba ayitiddeko eno kuba ajjanga kujjokketta kibadde tekyetaagisa ekijja kwetaagisa lwampaka ajjanga kutuuka wali nga basonga busonzi bagamba King Sheebah wali woolengera waggulu emmotoka ziri zolengera ziri ezitambula eyo chorus wansi wali wewali ekkubo eyo chorus emmotoka ezo zolengera kakati kitegeeza omukesi bambi pressure gwe zigenda okutta ajja banga ayimiridde eri nga ne baba tebanagamba buli omu agamba King Sheebah Mansion yiri kugamba oba ogirengera ng'oli yonna gy'oli jukira wano egenda buutikira zino zonna enju eziri wano aziri wansi wano waliwo kalina emu eri waliwe tukyamidde ogirengedde eri okuggwa gye baliyo segalangi kale kitegeeza kalina ya King Sheebah egenda okubeera ey'okubiri wano kaakati amakulu gaba nti ne wooba oyimiridde eri egenda ba mu bbanga osinga zino era unique era wogezaako gyetegereza nga kuliko balukoni atuula okwo n'alengera atuula wano n'abagenyi be sekanolya yalengera ebiri ewaabwe ya n'atuula eno waggulu n'emikwano gye byonna nga ebikoze n'abeera nga bamulengera bulengezi basongayo obusonzi nti wuuli mukunja mu lugendo lw'okulinnya ennyonyi waliwo omukulu yavaayo n'agamba nti fulufiga manya Sheebah ajja kugula akadinisa ayitemu agwe wansi kalina eno taabuuke waggulu ku balukoni n'agwa wansi ng'omukulu presidensi bwe yagamba anti kaakati omukulu presidensi nga advisor olaba n'ennyonyi naye alabika saagadde tulumbe mbadde njagala tutaanye ensonga gyensuubira King Sheebah ono ayinza obayo omu ku bantu abazaalibwa okutulumya emitwe tasobola kuba sama n'abuukayo mu bbanga so kati tukikyuse enteekateeka ya Katonda pulaani yafulumye tugikyuse tumuzimbire ya wansi tuleme mukolera kalina muzimbire goddown nga ne waabuuka alinya bulinyo nze ndowoozaamu nti byonna tuba tetulina kwebaza nnyo Katonda kubanga ekibuuzo ekikulu kiri nti King Sheebah yaani agenda okutuuka ku kkula lino erya kalina nga naye kennyini osobola ne mu ntandikwa era bingi twabirowoozanko naye ng'olabanga ebisoboka olabanga ebitasoboka wakati naawe osobola okwebuuza King Sheebah ddala agenda sula mu mansioni waggulu kubanga wano bagenda kujja bakopolo ogenda bavuga mu baleeti bagenda sooka sebako olukomera ku poloti ya King Sheebah ekikomera bagenda kubako olukomera lwa Sengenge kubanga tetujja zimba kiri ekikomera kya Bugwe tetulina sente za kuteeka mu kwejalabya naye bagenda teekako Sengenge bwati kati what is it for the mean nti obeera omanyi ekifo ky'omukulu w'ekikoma then wali emiti ffena muliraanye omukulu gye yaguze era kitegeeza tugenda kulyanga ku kaffe n'abagenyi baaba mukyaliddeko ebibala biri ku nakyo kwegamba nze ndabira ddala nga tulina gamba mukama weebale supiidi y'ennyumba tebanga yavudde kalira omukulu Calvin Kayanja ke yakutaddeko omanyi Calvin Kayanja alina ekintu kye yavuddeyo n'ayogera mu bukambwe embaga eyimirire wakirinze ku nnyumba musooke muzimbe ennyumba wakiri nteekako obusawo bwa seminti 50 tukyebaliza Katonda era tweyanziza naye abantu balina kye bataategedde Calvin Kayanja alina kyakwesa emabega kyatabalaga gwokimanyi nkimanyi kitwanjulira Calvin Kayanja atya embaga ate tali yekka
King Sheebah atadde abantu bangi nnyo ku bunkenke. It's like bw'onaakuba embaga bajja gamba ate mmwe. Bakyala ba Calvin abakazi bagenza azaalamu abaana eyo. Bonna bagenda muteekako pressure nti olaba oli gw'oyita omulalu asambye eggawuni lwaki ffe tetukola ki? Tetukunaffe tetukula. Embaga ya King Sheebah. King Sheebah atadde ensi eno ku bunkenke. Era walaba ne presidency nga advisor nga bana kati ekiralu kinayambala kitya gawuni muyinza kuba fazo oluyinga bamuganyi kati Spice Diana oyononye sente no gula gawuni no jije Dubai mbwebere ku mbaga ya King Sheebah kati gawuni wakuba samasi mayimbo nagirinyamu ne yulika okategeera naye nga ki ekyogeza omukyalo omukulu ebigambo ebyo byonna ku King Sheebah gwayita omulalu. What is it for the mean? King Sheebah atadde abantu ku bunkenke. Era embaga ye eteeredde ddala abantu ku bunkenke obutaganda. Ekireza Calvin tabyogera mu mutima mulungi. Si mulungi era ne seminti ono yamuwaddeyo kulwana nnyo alabe nga azikiriza embaga at least akalira ako kasooke kakole ki? Kakakane. Naye yo seminti yatuuse batalina. Seminti nadde ndowooza ali mu byasaagamu naye alayika ali serious. Wamufunye ddala ali ku gganjano. Baakubidde tebannaba kumutukwasa naye we yavudde ku ssimu. Yakubidde Hanis n'amugamba mweteeketeeke mu weekend office zaffe ziba nzigale naye mweno wiiki etandika either ku Monday obutasukka lwakubiri mujje banone ensawo za seminti 5 eza King Sheebah bamuzimbire ennyumba gye yeetaaga. Eza tumwebaze mu mbeera eyo tujja kwebaza tumaze labako kasita olunaku lwankya enkya nawe tomweziga. Ebintu byakati omuntu wasuubiriza ku media bameka boolabye ku mufu kulumbe n'agamba namwandu ngenda mulabirira n'abaana b'omugenzi. Namwandu asobola naye abaana b'omugenzi awo tekisoboka. Namwandu aba muzeyi tekisoboka. Namwandu asoboka. Abamu amagoba. Ate n'abaana b'omugenzi okubaako omukulukulu. Awo biba bitabusi. Mukunja ttanya tuve waneeno tulabe ekyeddaku. Okutwaliza awamu ssanyu jjereere. Mukama tulina kumugamba weebale nnyo ayi Katonda. Era njagala okubasuubiza bafaanizi ba King Sheebah, bafaanizi b'omukunja atasera, tiimu One Love, tiimu Kulumya. Tugenda kola buli ekisoboka. Bigenda tambula bibiri embaga n'ennyumba oba eri ekigendo yimiriza kinnansi. Anti kati jjukira Calvin Kayanja tuba tetunnamuggyako seminti. Tusobola kulemezaamu okitegeera. Mbutakawulidde naye era nze kyembala asooka atuwe seminti waffe. Atuule ku gganjano. Kasita tumala ofuna seminti ate lwaki tumutereka ku gganjano? Ebintu byonna bye tufunawo biba bituweereddwa ebigendo zimba mansion y'omuyimbi King Sheebah. Lwaki tubitereka eri birina kujja eno? Eno kyemayi tugenda kwogera ne mwami Lukwago James batufunire ebintu we bituukira. Okuzimba we kutandika tugaba bugambi kiri beetaaga kino nga bijja. Ebintu bino bigenda kolebwamu ku speed nnenemuuko. Akaliro kagenda bakookyayo kyamuuko. Omukulu agenda beerayo yeka. Bana babeerayo bisolo. Zino enju zola zibeera mu nsi. Kuba kati kyemmanyi Sheebah ayagala nnyo beera naawe. Totuuse kweyombekera kumanya kufumbirwa kuba Sheebah yabananyini nnyumba bw'ogyewe yaba akuwasizza. Anti kati ate obuzibu obuliwo obw'amaanyi. Mba nti osula mu nnyumba ye baba bagera kuŋŋamba omukazi yakuwasa. Ate ye bw'abanga yayagala ate olaba King Sheebah njogera mukazigo kange. Kati abeere mu kalina. Ate muyiye ng'eri mu mannya ge ne poloti eri mu mannya ge bakumba dolosi. Guba gugenda kujja. Oba olina kaza mugongo. Olaba njogera eri mu kazigo. Bino by'obadde ogayala musimbula embalaasi. Sheebah talina gw'atajoga. Abe Sami Mighty Family yamujogera ekkata mu nju ye. Okategedde yamujogerayo kati simanyi era okwerwa nako kwemba nino kola bwe maliriza enju ya King Sheebah Mukama nkusaba mpa obusobozi mpa amaanyi enju ya King Sheebah egwe kano tukayiseewo bwe baba bagasse muba mugenda suza mukazigo eno mansion egenda ba ya King Sheebah specifically n'abaana be kuba alina abaana 3 naye abaana buli omu ali bibi ensi yamugabana n'emuteeka gye mutadde obuwiki kuliko n'omulenzi mukulu oli gwe mwalaba gwe twafunira essomero gwe baawa basala asome mpaka waali maliriza emisomo gye so agenda bakyovola abazimbi kalina eno eraga nti egenda kubaako wansi abagenyi be gye batuukira ebeeko waggulu mu kalina ye gyasula then ebeeko ne balukoni waatuula
akawewo keena akava mu miti akawewo akali fresh kabeere nga kamufuuwako lwaki tanyirira alumya ow'ekizigo nkutadde kireza tolirwedde effumbirwa era nsabira busabizi nti bwe tumala ozimbira King Sheebah nze King Sheebah olumumala kuba ano ngenda yiwawo amaanyi nti kati bino ebimu nteekamu n'akasente nga kange nga sika King Sheebah kati zentaddemu okujja eno transport omumanyi biki bano bakubi ba pulaani ate bwe bamala tulina otwala ku bapuluvinga obitegeera ezo zonna zange si za muyimbi poza abapuluvinga babayita basawo abapuluvinga pulaani z'ennyumba ate abo si basawo babayita bati abasawo kwe bali abasawo b'ebyobulamu health inspectors nabo beetabamu naye abapuluvinga bino baba babayita bade kati waliwo local authority etwala ekitundu ne wabawo building review board eryanda ministry of works nzikirizibwa obidde ojinga bw'oba omanyi nti tebajja kukungulayo nyumba terabike bw'oba ogenda gizimba ndagulawo bidoogi ebyo bye twayagadde okwewala kuba babintegeezezza we bakiŋŋambye obwongo bwange kyasoose gaana kutuulako kuba baŋŋambye mukunja nga tonatandika kuzimba balina architecture kigambo tukireke twakitegedde abamukubi wa pulaani alina okuba pulaani bagitwale bagiapproving konzi we batagiapprovinga kibaki mbubi ebyo byowulira nga bali kuzimba then council nejja biki ne bamenya ne batwala wirubalo ne bakwata abazimbi ne batwala ebyuma ebiri ku site okitegeera kati nensooka mbabuuza bwe twabadde tugula poloti eno ani yatukubidde pulaani ani yatuapprovinze nze yanseeba ajawo gula ploti oyinza kuba ogenda kusimamu bijanjalo ereetaaga apuluvu kati kyenayizeemu kyekiri Paulo Kafeero kye yayimbako nti wabula abasoma balina engeri gye balya ssente nze akayimba kati katukoona eruuyi eno kayinza okuba nga ateekako n'akayimbi katya nti ye yalya fiizi muzeeyi tunnyonnyo katya kamukoona kuba kyolina okukola oba oteekwa okukikola olina bw'okyewala muzeeyi aguzizza bwosebo kubanga wootampeeredde pulaani enzimba n'otampa pulaani ku ssente zange zensasuddeko poloti lwaki oyagala ogimpeere kibanga toba na mukazi wange oba n'otoba n'olunda akakokoko kuvanga kato kakuze oli kanso nekugamba okalya nosooka okwogera naffe omusawo akakebero oyinza okulya akalimu obulamu bubwe mukonya tuve wano eno so n'olwensonga eyo njagala okusaba bafaanizi ba King Sheebah ab'omukunja n'abalala mwenna mwongere okutuwagira mwongere okutuwa emirimu tusobole pulojekiti eno okugisitusa mwongere okutubeereramu enamba yaffe ey'essimu in case waliwo akalimu oba otuyise ku kivulu oba otuwadde kalango ka bizinesi tugirabiseemu tugikuba abantu mu maaso nga tukozesa platform zaffe ez'amaanyi ze tulina. Namba yaffe y'essimu eri 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kweri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyenyinza obuteerabira Lukwago James Property Consultant, kubanga waliwo abantu abaga mukunja mulina emitima emibi mwe mufunawe muguze kati King Sheebah mwamugulidde poloti matuga mu tawuni ku kasozi mu bbanga kyokaffe baba batuguza mu ntobazi lwaki totuzigirirako eyo. Bannange temuyomba, mbazigirira Lukwago James Property Consultant poloti ezalayisi ate ne ku kibanja mpola ne kibanja mpola bamukkiriza. Ne woba oli bweru wa ggwanga weereza akasenteko oleme kwejjusa. King Sheebah we yaguze poloti yeno we tuyimiridde wakyaliwo poloti endala mpitirivu side eri waggulu. Let me for the seeing you. Otulage. Just badenga akambalage. Mzee kibaje. Kitwale nga bwakyogedde. Mzee ndono talemezaamu mzee ompira agwejjako mangu. Tukitwale nga bwakyogedde. Kituufu kifu. Munchamu omuve ngoloko. Nene kyasobola ogololo baka kyama mamera. Mzee yakoteka kyama mamera.
Oyinza okagolwa n'okamenyamu. Ekitezaako katukaleke. Bukaleke. Tegere nga bw'okategedde. Ennamba ya Lukwago James ng'oyagala poloti zino eri 0758 88 2 72 mu Luzungu. Ne ku WhatsApp kweri 0758 88 20 72. Ne ku WhatsApp kweri yogerako naye. Ne kampuni yegenda okuzimbira King Sheebah olw'obukugu bwe balina. Ngenda we tuba bamaze tukubira plan nga tebatusedde. Kuba saawa eno tetunnakkiriza oba be bagendo already plan bazitandise tulinde sente zanga we baba tebatusedde. Kuba bw'obukugu babulina. Otugeye gwazimba wao tugambye Kampala wano. Agenda tugenda kibagamba akadde konna nga tukkaanyiza. Njabba mbabuulira muleme kugamba ate mukunja n'otatugamba. So mbagala nnyo ekkubo liriri Wawona anyweranga enjaga. Mbweri mu kibira. Ne kati gwe n'ofumbirwa Sheebah n'akuleete nayinza okubanga buli wayagala. Allah. Banange tugenda lambula ku fene wa King Sheebah. Yamusimbye amangu ago oba bamugulizaamu. Byonna ebiri wano bibye kati yabiguze. Namwe abali mu muli babe. Tugenda kulambulako ku fene w'omuyimbi. Tulaba oba kuliko akengedde. Ali agenda obalinnyira. Paulo tulinnyire. Basabo ne bannyabo. Tuli wano ku fene mu poloti ya King Sheebah. Yaguze poloti nga kuliko n'ebibala fene wuno banange nga tonnafa teweevumanga ensi. King Sheebah yani kati. King Sheebah jangu nninyireko mukwano. Sheebah yakulinnyira oba gwamulinnyira? Okunninyira ku fene we alabe oba fene we. Oyage gwagenda olinnyira Sheebah. Tuwalampe tulaba bakuliko ka fene akenge. Mukazi. Omusajja yalinnyira omukazi. Naye ofunye olukusa okuva ewa King Sheebah nga tonnawalampa miti gye. Akukiriza. Gwagenda omulinnyiranga. Tuli mu poloti ya King Sheebah. Naye mukunyoza olinnyira gwe omuntu fene gwe. Kamulinnyireko tulaba oba eriyo ebyengedde. Omenga si wantu olina biwanywedde ebigo nayo bibaayo. Nga tonnafa. Baas. Bana ino ogwa tusooka kukuba. Zambadde sikomye. Yoloza ku ninga uliddeko emboona side. Oyalaka afuye bufuyi ndabanga obuto. Olira kawo kapene. Ninga ulira yakawo. Oyo gwoli naye. Alaka ina yako lebi mubuke. Buka. Mukunyabuka. Nekale mpale mbandi yaonge yabika. Ana baka kensa mulinye emiti. Ono kabaka mukulinyira. Export TV to the world.